Basebale baje bamalamusiza nnyo omwebala kubeera mpozi ngate mwekumira ku Boka TV olunaku olwaleero. Nze Sula Ssenyonga. Breaking news, amawulire mpozi ate agatalinda ekitongole kikwasaganya ebyempuliziganya UCC, Uganda Communication Commission, bavuddeyo ne balangirira okutandika olunaku olwaleero, olunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 13 ku ssaawa 12 ez'akawungeezi, internet ekitimba omutimbagano bigenda kubeera mpozi ngate bijjibwako. Naye bagambye suspension until further notice. Kino nno kivudde ku kulabulwa mpozi ate okubadde kujja kubanga kuva mu Electoral Commission nga kigambibwa nti waliwo abakozesa obubi omutimbagano era waliwo n'abeesomye okukozesa obubi omutimbagano. Jjukira bannakibiina kya NUP babadde baemphasizinga nnyo okubeera nti bw'olikodinga ebintu ebyo biweereza omuntu. Internet badde ekozesebwa nnyo mu communication. Mujjukira okulonda kuli okwaggwa, okulikodinga obuvuyo n'obupostinga, okulikodinga DR forms nga bezifulumye mu kitundu wa polling station wolondedde n'oziweereza ekibiina kyo. Kati ebyo byakuba ebituli bingi nnyo. Ekyokubiri ne batya violence. Mbadde njogerako ne lawyer Nampala Yusuf angambye nti ne bw'ogenda okubawawaabira tosobola basinga lwa nsonga. Constitution ebalagira singa babeerawo security threat ebalagira okujjako internet oba communication yonna paka nga threat emaze okukola ki okuggwaawo. Oba okitegedde kaakati bagambye ebifo ebimu nga government offices, amalwaliro n'ebifo ebimu byo internet ejja kusigalako. Bo internet egenda kusigalako basobole okutandikizaako information. Banyi badde beebuuza nti ate obuma buno bu biometrics bugenda kukola butya nga tebulina internet, nga ate bukozesa internet, nga ate bagijjeeko. Bagambye ebintu ebimu bigenda kusigalako ndowooza bw'oba bugwa under Electoral Commission. Kati nno abadde basuubira okubaako kye mukozesa internet bamaze okubasalako. N'abeesunga okukozesa akaseera kano okakozesaamu okukoleramu ebikyamu nga internet teriiko nabo bakeesunze. So it is a double sword. Double sword nti abafiiriddwa bakaaba n'abagenda okufunamu bagenda kufunamu. Jjukira abafiiriddwa internet si buli omu abadde agikozesa nti munnabyabufuzi. Internet eno ebadde ekozesebwa abantu abamu ab'enjawulo naddala aba bizinensi okutundirako ebintu byabwe. Baana Ddoko n'agamba nti bannaaye ntunda engatto, ntunda ensawo, ntunda ki. N'abakyala bennyini banneekolera gyange baddengako okwo nga bbe ebyobufuzi tebibakwatako. Oba muntegedde nga bbe ebyobufuzi tebibakwatako naye nga kwakolera ssente ze. Kati oyo naye bamusanyalazzaamukko okumala akabanga okutuusa ndowooza nga bategedde nti oba embeera yandibanga eri stable balyoke bazzeeko internet. Naye tunajjukira oba kinajjukirwa okuva mu kulonda kwa 2021 paka nakati Facebook teddangako mu Uganda era bajja accessinga kebere Uganda Police bakozesa VPN bamenya amateeka agakwasaganya n'ebyempuliziganya. Kale ago mawulire gensobodde okubaleetera olunaku olwaleero. Bw'obanga olina byagala okutransactinga ng'okozesa internet bikole kati nga saa 12 tezinnayita. Mubeere bulungi, mweraba. Boka TV neera.